Kati nno ntandika ne looya wange ayiriza nkozeeko kale buli nze siri munnabyabufuzi, nze ndi mukulembeze basebo ne bannyabo. Bwe bambuuzayo ekibuuzo ssebo nga nkiddamu, kuba nze mpulidde nga looya wange ebigambo abyogedde bulungi ate abikuba budinda. Ani ataalaba basajja bwe batyoboola eddembe lyange nga bakontana n'obuwaayiro bwa ssemateeka? Gamba ng'akawaayiro namba 24 akagamba nti tewaabeerengawo muntu yenna atyoboolwa alinnyirirwa eddembe lye atulugunyizibwa, ng'era akawaayiro ako tekalina kukwatibwako ne bwe muba muli mu kaseera ka kanyambereke. Ago agavubuka gakawuula agambadde agambala agaddugavu ag'ebisa obukookolo nga gagamba gaali gakolera gavumenti kuba ye yagawa emmundu, gajjawo ebbeetu eririnnyirira eddembe lyange. Leka agasajja ago nga tuyita mu kuwawaabira ssaabawolereza wa gavumenti gabendegere kooti. Gavumenti yakuno ekomye ejjoogo n'okutyoboola abantu. Nsuubira nti obwenkanya tugenda bufuna. Kooti yakuno tejja kutunula butunuzi eti nga balinnyirira eddembe lyaffe. Mwebale nnyo bannange. So tubadde bukozi ku nkya ya leero nga tuteekayo omusango. Tutaddeyo omusango enkya ya leero ogwawabiddwa client waffe Honorable Nalukoola kuba ku nsonga z'okumutulugunya, okumukuba, okumujolonga n'okumuyisa mu ngeri nemutyoboola. Ekisooka ng'omuntu naye ate era nga omubaka oba omuntu yeesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa palamenti. Mujjukira ebyaliwo nga yakamala okubeera nominated oba okusunsulwa okwewandiisa mu kalulu nga talina nsonga na musango gwonna gwakoze. Yakubibwa abantu abambadde obukookolo era n'ayisibwa bubi nnyo, n'atulugunyizibwa era n'atyoboolwa, era nga tulowooza nti kyatyoboola eddembe lye. Ekisooka ng'omuntu nga munnayuganda okwetaba mu byobufuzi, naye ate n'ekyokubiri nti kyatyoboola ssemateeka. So tusaba ekiragiro kya kkooti nti ebikolwa ebyo byamenya ssemateeka. Ekyokubiri tusaba ekiragiro nti yatulugunyizibwa abakuumaddembe. Ekyokusatu tusaba ekiragiro kya kkooti nti abantu okwambala obukookolo ng'ate balowooza nti bakuumaddembe kimenya ssemateeka. Ekyo nno tekiri ku Honorable Nalukoola yekka, naye kiri ku bantu bonna abakwatibwa mu ngeri eyo, nti omuntu okugamba nti akwasisa amateeka naye ng'ali mu uniform etamanyikiddwa ate ayambadde akakookolo nakyo kityoboola ssemateeka. Era tusaba n'akasente bamuliyirire ate naffe bannamateeka batusasule kasente tusabuliza gavumenti. Ku nsonga tuleese gugudde omukooti, tugenda kukomawo tulabe omulamuzi aguweereddwa tulabe n'olunaku. Era kyetusaba kkooti nti emisango gino egifaanagana bwe giti kubanga mingi nnyo, tugenda kuteekayo emisango egiwera 30 kuba mwenna mumadde mulabe bigenda mu maaso. So ennaku ezijja tugenda kubeera nnyo nga tuteeka abantu bonna batulugunyizibwa. So tusaba kkooti nti emisango gino egikwata ku kutyoboola eddembe ly'omuntu eba eyagala okuweereza akabonero nti musuzo gye tugendamu ebitongole ku baddembe biyise bwe biti ekiwulirize mangu, kubanga obujulizi bwe buli ffe ng'abawaabi tuli ready n'obujulizi bwaffe. Gireme kukandaalirira mu kkooti, gireme kubeera nga emisango ekitongole eddembe ly'omuntu gimala emyaka 3 nga teginnawulirwa nga bwe kibadde emyaka egiyise. So we're in court this morning where we filed a case on behalf of our client, Honorable Elias Nalukoola, following events that happened immediately after his nomination. We are saying that the intentional affliction of pain, the torture, the flogging, the humiliation, the denigration of his rights as a human being, and also as a candidate who had offered himself for office was against the Constitution. We think it was harassment, we think it was torture, and we think that actions of security agencies that day, including his unlawful arrest and detention and eventual release without charge, was unconstitutional. We are seeking for orders from court. One, a declaration that those actions were wrong. Secondly, we are seeking for compensation, we are seeking for damages. But also, most importantly, for all Ugandans, we are seeking a declaration that the actions of those
shadowy forces who were wearing masks, who were wearing hoods, who were battering people, including journalists, who were battering different people in the course of carrying out arrests, that they were wrong, and that the actions of arresting people, also state agencies enforcing the law while wearing hoods and masks, were also seeking a declaration that should be declared unlawful and unconstitutional. So we are also seeking for damages, for the compensation for everything they have suffered, and for costs. And our request to court, because we have a number of cases lined up in the next 2-3 months, we are going to file over 30 cases, because you've all seen the battering, including journalists, have faced in the last couple of days in the Kawempe North by-elections. So our request is that court expeditiously hear these matters, because they touch human rights violations, and if court is to send a message to security agencies as we go into the season that this is wrong, I think expeditious trials, just as the law mandates, should be emphasized.